Yes, of course, tukyaliwo wano ku the Buzz UG okugezaako kubategeeza esonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna. Naye nga mbabuzaako era still kansubire buli kimu kitambula bulungi. Abakola emirimu egitwala eggwanga lyaffe mu maaso mwebale nnyo naye nga kyakabi. Mikwano gyaffe abali mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga mwebale nnyo kubanga mutugoberera. Kyamaanyi kye mukola naye nga subscribing awo onyigene kadde awo ojja kuba osobola kumanya buli kimu ekigenda mu maaso. Naye nga nakugambye nti amawulire tukyalina mangi olunaku lwa leero nga bwe kimanyi nti ne campaign zikyagenda mu maaso. Amawulire mangi ge tulina olunaku lwa leero wabula leero waliwo list efulumye. Waliwo ekitongole ekiri side ze Kenya magazine bagiyita Tuko magazine efulumiza list ey'abayimbi 10 abasinga obugaga wano mu East Africa. Abasinga ndowooza mbadde manyi nti Diamond oyo yasinga oba Bebe Cool naye nga list efulumye naye nga tuvaako ku the Buzz eyo list ngenda gikuleetera bulungi nnyo nkulaga abasajja bo abali mu eyo list. Naye nga tetunagenda mu maaso neyo list y'abayimbi abasinga obugaga mukimanyi bulungi nti olunaku lwa leero Bobi Wine alisaidiza wali eri ekyangwanzi agezaako kunoonya akalulu agezaako abantu kubagamba nti bamuwa akalulu bamuteekemu bwesigwa 2021 asobole okuba nga ye mukulembeze waffe akulembera eggwanga Uganda. Era agenda akafuna kati saa zino ne Babi Kyagulanyi amwegaseeko basobole okunoonya akalulu kuba teri kuzikiza muganda wange bagezaako kunoonya akalulu wadde abantu abali ku opposition ebintu tebibatambulira bulungi police ebayisa bubi ebablockinga wona gye balaga ebintu si birungi nnyo naye nga akakiiko ebyokulonda ne government balina okwetereza kuba twagala obwenkanya mu buli side twagala buli side nga eriko obwenkanya kuba ku side ya President Museveni buli kimu kitambula steady. Kati embera yeyo bwetu bweyimiridde muganda wange naye nga tuze ku kyatulese nga bwe gambye nti waliwo list efulumye. Tuko magazine eyesinga mu Kenya efulumiza list ey'abayimbi abasinga sente wano mu East Africa. Wabula eno list efulumye neraga nti Bobi Wine senta mu Kyagulanyi omunayuganda oyo akasukaraga wakabi oyo yasinga sente mu bayimbi bonna aba East Africa bagamba nti abali ebyobugaga bwe bibalirwamu $7 million obukadde 7 obwa dola byobugaga bya Bobi Wine yasinga abayimbi bonna yakulembedde list. Bane manyi mukimanyi nti Eddie Kenzo yo wakabi abafanizi ba Eddie Kenzo naye nga embeera bwetu bweyimiridde. Owokubiri ye Dr. Jose Chameleone wa Lion Island yakagulawo TV ye Lion Television ye owokubiri abalirwamu $6.2 million byobugaga bwa Dr. Jose Chameleone ye owokubiri. Owokusatu ku list ya Diamond Platnumz Tanzania era obugaga bwe buli $5.1 million. Embeera bwetu bweyimiridde baganda bange. Of course Bebe Cool mwali mu list, Alikiba mwali, Professor J mwali, Led JD ne Calligraph Jones ne Jagwa okuva wali e Kenya. Yembera gye tusobodde okufuna bwetu abe Rwanda tetufunyeemu tetunafunamu ne Burundi tetunafunamu. Kati awo kiraga nti mulina okukola ennyo biba abantu bali mu list. Naye mweno list eriko ebibuzo bingi kuba Bebe Cool big size ali ku namba 9 abasajja bamuleka nnyo akyalina okukola ennyo kumanya nti tuka kuba n'abasajja babiri okulaba nti abana Uganda Bobi Wine ne Dr. Jose Chameleone bebakulembeddemu eno list kiba kyakabi mufa abantu abagala nnyo music kiraga nti tukyali mu maaso mu East Africa tukola nnyo musically. Naye nga bafani ba Bebe Cool abamu waliwo mbereza kamesi nga gamati abalimba Bebe Cool bamubaliramu batya $5 ejja dola era beba batuko magazine bwe batu bakoze research yaabwe ne bafulumya list. Kati nange simanyi nawo bo wakana nawo kola research kole yiyo ononyereze ku byobugaga by'abantu abayimbi ba investinga batya. Kyekyo kiri omuganda wange. Naye nga abantu badde basubira nti Eddie Kenzo mweno list ayino kubanga mwali South Soul bebamu ku bantu bebadde basubira mweno list naye nga kyeyonyesa nti tebali mweno list. BET winner Eddie Kenzo abuzeemu kati kitegeeza nti bakyalina okukola nnyo n'abayimbi abalala basigaddeyo yeyembera nga bweyimiridde eyo ndowooza yaabo abatuko magazine abali wali eri mu Kenya naye nga bamaanyi baluddewo. Kyekyo muganda wange naye nga kyolina okumanya nti osubscribing wano ku the Buzz UG onyigene kukadde awo embeera ejja kuba etteredde era kyoyagala okumanya kyonna comment section yaffe weeryawo teekamu kyoyagala okumanya kyoyagala twogereko oba kya politics oba sports oba fashion oba oyagala kumanya ku muyimbiwo ebyo byonna tujja kuba tubikuleetera wano ku the Buzz UG. Kyekyo muganda wange tukyafumba amawulire tukyalina mangi olunaku lwa leero naye olina okwebereramu wadde oli mu struggle teekako mask yo tukyaliwo.